Buli mwaka abantu abeegattira mu kibiina ky'Abanazaaleesi bakyalira bannaddiini n'ekigendererwa ky'okudduukirira abaweereza ba Katonda n'ebintu ebikozesebwa mu buweereza bwabwe. Ne ku mulundi guno bano basazeewo okudduukirira bannaddiini mu bulabirizi bwa Madi West Nile ne North Mbale. Bano babatonedde ebintu eby'enjawulo omuli ebyambalo byabwe n'ebigenderako. N'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nabyo bibaweereddwa. Okusinziira ku Mariam Di Nazarene akulira ekibiina kino, omulimu guno okuvaayo bwe guti kibatwalira ebbanga lya mwaka mulamba okukuŋŋaanya ssente. Di Nazarene si ddiini, tuli abantu abajja awamu ab'amadiini ag'enjawulo, ab'amawanga ag'enjawulo, ab'emyaka egy'enjawulo nga tulize kukola bulungi. Buli lunaku tusinkana ku ssaawa akawungeezi nga tumaze okusaba, nitwogera ku bya Katonda, nitwogera n'ebitutwala mu maaso. Omwana mwe tukuŋŋaanyiza ebibiri bisatu, buli n'aleeta 50,000, n'aleeta 30,000. Era omulimu guno gw'olabye tegubadde gwa lunaku lumu. Wabula agamba nti kya nnaku okuba nti bannaddiini tebalowoozebwako kusiimibwa newankubadde nga bakolera mu bugubi. Bwe tuyingira mu kkanisa muno, Reverand oba munnaddiini talina buyinza butunula mu nsawo yo ky'olina ky'omuwa. Ne bw'oba olina emitwalo 10 osalawo n'omuwa 10. Ate n'atabuuza nti lwaki tompadde. Abasinga nno n'olukumi bw'obula kyenje w'ebitaano towa kirabo. Otambula towaddeeyo. Ono atubuulidde nti omuntu okubaako gw'ayamba tekimwetaagisa kuba na bingi ng'abamu bwe balowooza. Iriza naawe ali eyo teweenyooma. Akakatono k'olina k'oba okozesa oyamba akulinaanye. Neyibawo ne waba yasuza enjala n'omwasingi 10 asigala akwebaza. Bw'olina n'omukadde ne bw'oba omugulidde ekiwagu kya lyenvu akwebaza. Wano wasinzidde n'asaba abantu okuwangayo okudduukirira bannaddiini okubazzaamu amaanyi. Iriza nti akatono k'olina k'oba omuwa. Wangayo omuwendo ogenda olaba esseekawo waasula, ogenda olaba imaamu wo waabeera, genda olaba father w'embeera gy'alimu. Bannaddiini abadduukiriddwa kuliko Bishop Reverend Charles Andaku ow'obulabirizi bwa Madi West Nile ne Bishop Samuel Gidudu ow'obulabirizi bwa North Mbale. Bannaddiini bagamba okusinziira ku mbeera gye bawangaaliramu basanga obuzibu obutagambika okwetuusaako ebyambalo nga bino. To get the full set of cultural robes here is very expensive, and based on our background, it is not easy to raise that amount of money to have the full robes to be presentable in the service but also in the pastoral work. In West Nile, who come from a poor background, even the salaries cannot buy a complete set of a robe. This comes to us as a relief on the side of the clergy and the diocese. It's a blessing. These garments represent the holiness of God. And so because we serve a holy God, we need also to walk in holiness. Because His word tells us that without holiness, nobody can see God. Wano we basinzidde ne basiima Abannazarene family olw'okuwaayo omuwendo okulaba nga bambaza bannaddiini bano mu nnyambala ebaweesa ekitiibwa. I know these robes is going to serve the clergy for more than 5 years if they can take care of them very well. And we shall live to remember Nazarene family. We pray that God will enlarge your territory. That as you excel in other things, you must also excel in giving. And that is a gift God has given the Nazarene family. And we pray that you continue doing this ministry, a ministry that touches the lives of gospel of God's servants. Teddy Nakaliga, Agafeyo, Cospark TV.